Emmwanyi kirime kya ttunzi okwabobwe era bw'okyogerako bangi abakisomerako abatulukuka amaziga olw'ensonga nti omutindo gwe kyalina ebiro ebyayita gwafuuka lufumo. Kino nno kirowoozebwa nti kye kyaviirako ne gavumenti okuleeta ebbago ly'etteeka erikifuga kiddemu okufuna ettunzi nga bwe kyalinga ebiro ebyayita. Olunaku olwaleero abalimi ab'enjawulo nga beegattira mu bibiina eby'obwegassi ebitaba abalimi b'emmwanyi nga muno mulimu Ankole Coffee Producers Cooperative Union Limited, Kibinge n'ebirala balabiseko mu kakiiko akavunaanyizibwa ku by'obulimi amagana n'ebyenvubo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okuwayo endowooza zaabwe ku bbago lino era bano baliwagidde wabula ne balaga ebimu ku bye balowooza nti byandikyusiddwamu nga Nwagaba John akulira ekibiina ky'obwegassi ekya Ankole Coffee Producers Cooperative Union Limited bw'annyonnyola. A section restricting the sale and use of herbicides in Uganda be added in this bill to save lives of farmers and create assurance of coffee markets. Like as Ankole Coffee, we are in organic production. Now from nowhere, someone introduces chemicals in your area, then you get it certified. We have invested a lot of money in organic production. You go through a conversion of 3 years, you maintain that certificate at a high cost, then all of a sudden it is distorted. Ono yeeyungiddwako ne David Lukwata owa Kibinge Coffee Farmers Cooperative Society Limited. There are no penalties, as you are probably aware, and the authority is likely to task so many people to go down and work with farmers. In the event that there are issues, it's most likely that this will promote corruption, because a farmer will say, no, this is sorry for this, but maybe can give you this so that you take it simple. You understand? So to avoid that, and considering that the authority is not well staffed, is understaffed, the implementation might be a problem. The bill might be on paper and that kind of thing, but how sure are we that all this is going to be implemented? Ssentebe w'akakiiko kano Okori Morjanet agumizza abantu bonna nga bwe bagenda okubatuukirira okufuna endowooza zaabwe ku bbago lino awamu n'okutuuka ku balimi bennyini mu bitundu gye bawangalira. Well, the origin of the bill is actually from down there, and we are going step by step. We are not going to leave anybody without consulting, because this is affecting the lives of everyone who is involved in the coffee value chain. So we shall not leave anybody not consulted. We are going to consult, and we are going to consult widely. Omumyuka wa ssentebe w'akakiiko kano atangaazizza ku bigambibwa nti abalimi bakuweebwa zi layisensi ezibawa olukusa okulima emmwanyi. We shall not license the farmers, but we shall license the other coffee actors like the processors, the traders, the exporters, and all these other people in the coffee value chain. But as for the farmers, what we shall do is registration, and that registration is entirely free. Ensonga endala ezinokoddwayo gwe mutindo gw'emmwanyi ezannyaffe Uganda awamu n'ogwa kaawa afulumizibwa kuno era nga John Makasule avunaanyizibwa ku kuddukanya emirimu mu kibiina kya Kibinge Coffee Farmers Cooperative Society Limited agwogeddeko. Abantu abasomeseddwa enteekateeka y'okulima emmwanyi si bangi nga abalimi baayo. Abalimi bangi ate abasomeseddwa bati n'olwekyo tulowooza nti sensitization n'okusomesa kyetaagisa kungi nnyo ku balimi b'emmwanyi okulaba nti basobola okumanya nti kye bakola mmere ate nga tugaseeko ekyo twetaagisa okulaba nti abantu bano tuba encouraginga okunywa emmwanyi yaabwe okutegeera nti kye banywa mmere olwekyo basobola okugikwata obulungi. Akakiiko kaddamu okutuula olunaku olw'enkya era kasisinkana ebibiina by'obwegassi ebirala. Eggulire lino likusakiddwa Issa Kigongo ku lwa 44 olw'eggulo.